emyaka ena gye maze ku media oba 5 gyonna gibadde emyaka gya kibuli nga mu struggle muri mu struggle ebimu nja byogera mu ngero kuba njagala mwe mutegere Yesu yagamba nti njogedde bwe nti mwe mutegere bali tebategeera. So buli wamu waliwo struggle, mu struggle muba mu struggle. Egyo emyaka gyonna gibadde gya struggle nga ndi mu struggle oyita mu struggle okola struggle. So ate ebimu ku byo byebyo in fact mu myaka 5 gye maze ndowooza guno gwe mulundi ogubadde kaali ennyo mujjukira okuva eri mu kasweta awe byaliwo biki naye tujja kumaliriza ng'era tumazeeko era weetuli era wendi era mbadde nkyasoma embeera ennaku zino naye nkyasa wa 10 nja kubeerawo tukwasaganya bye tukwasaganya newankubadde ebimu bijja kukyukakyukamu nga bwe tugenda tutereeza omutindo omutindo gujja kugwamu time ejja kugwamu n'ebirala bigenda bikyukakyukamu then tujja genda tutereeza mpola kimu ku kimu paka lwe tunaddamu tutereeze buli kimu nga bwe kyali kirina okubeera. Naye njagala beebaza mwena mu biseera bwe biti mundaze nnyo omukwano n'okwagala mwe bali kunjagala mwe bali kunnoonya mwe bali kukwatibwako naye mbadde olutalo bwento bwe mbadde ndina oddulwana endwana gye ndulwanye ebyokulwanyisa byenkozeseza bye bibadde bisinga kubanga nabulirako tikyalumbuye yannoonyezaawo nga tandabye nemuyitiramu naye nemubuulira. So bwetyo bwe twali tulina obbirwana era tubiwangudde ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Kimu kyokka nti no tufube tudde ewaka tuve mu buddu kuba waliwo bingi ebiri emabega w'emizindalo si ku nze nzekka naye ku bantu bonna abali mu buddu si byangu naye Katonda waffe atubeererawo. Waliwo ebintu bingi nnyo bye nalekawo olwaleero ngenda kwogera mu kyandiikibwa kiringa ekikadde twakyogerako mu kyawandiikibwa ekyabalamuzi essuula 6 ennyiriri 10 ezisooka. Lwaki ndese kyawandiikibwa ekyo? Waliwo ebintu byenzija nenjogera wano olumu edda nali manyi obyeditinga nga mbijjamu nga ndaba ng'ebitali byo nga ndaba ng'ebitajja kusoboka najja ne mbabuulira ku binyeebwa ne mbagamba Museveni atutte ebinyeebwa n'ebikuta byabyo ne mbagamba Museveni atutte obutunda naye mu kiseera ekyo ng'obyogera obanga omulalu omuntu aba alowooza content akubuze omuntu alowooza nti oze kulimba bantu naye nabadde ndi eyo ndi mu Kamooli nga ndaba Museveni agamba mbwe ebinyeebwa birwaziza abantu kansa ebisuse. Kati njagala mbuuze waliwo ensi erya ebinyeebwa n'ebikuta byabyo oba Museveni yali tannaba kujja okususa ebinyeebwa kwatandikira ku mulembe gwa Museveni eri emabega gye twava tebasusanga binyeebwa balwalanga kansa. Why now? Why now? Ekintu ekirwaza abantu kansa mu binyeebwa baba bakizudde mu binyeebwa twabagamba Abanyarwanda abatembeeye ebinyeebwa ababisikisa acid tetwababuulirako abantu abo nabagamba obutunda waliwo najja ne mbatemera emmere ensimbe ey'omu ttaka n'emmere ekulira waggulu ku ttaka ly'e Uganda ne mbagamba waliwo ekirungo kye baafunye mu bikuta by'ebinyeebwa. So ngenda kubeera brief leero nga mpita mu buntu obutonotono obwaliwo kwolwo okuva lwe nagenda then tujje mu kigambo n'obuliwo kati tugende mu kigambo nve wano nyina byensoma tujja kuddamu tulinye omutindo mpola sinamanya Friday bweneeba kuba programu yammwe eyo yesinga okuneeraliikiriza naye Katonda nga bwali omulamu tujja kutetenkanya Mukama yatuwa amagezi nga ekyokulwanyisa. Waliwo abambuuzaako ekibuuzo ekyo nti mugamba muweereza era musiiza Katonda wa Isirayiri abalwanirire naye Isirayiri yo bwe batuuka okugirwanyisa nga yeerwanirira era bwe ntyo naddamu ekibuuzo Isirayiri Mukama yagiwa amagezi era abalwanirira okuyita mu magezi ge yabawa bwe bakuwuttula ne bakusinga amagezi ne bakuwuttula bakuwuttuza amagezi gaabwe Mukama ge yabawa. Okay, nagenda okuva wano
waliwo ngenda bazaako kemabega katono kuba mubadde mu revision mbadde nziraba omanye ekyaleeta obuzibu nagenda okuva wano nga nkubya akanyonyi bantu mmwe muli bantu bazibu twajja ne tubawa security alert z'okugema abaana nabawa security alert za emis forms nembawa security alert z'okugema abaana mu bintu by'okubagema ebidagaladagala tewaliyo gye mukolamu challenge neegi naye internet yonna ebutikiddwa akanyonyi buli omu yakakozeemu challenge nange omukono ogwakuba akanyonyi kati gwe gunnuma kakati mwandibadde mukwata security alert ezo zetubawa ne muzikolamu challenge nezitambula nabawoninga ku emis form mukimanyi nti kati omwana wo okufuna obubonero abufuna kuva mu lineage kuba nava wano nga njogeddeko ku education ng'ebigezo bifulumye abaana max bafuna za lineage bakebera mu emis form ndaga muntu ne bagoba lineage eyo nabagamba akabano kalina barcode katukulembedde nabagamba akabano kalina barcode kati akabano omwana omuwa max bamala kumanya jjajjawe taata we maama we ba headmaster bali batandise okukaba ate nange we navira waawo ng'omukono ogwakuba akanyonyi gundi bubi nenoonya mulongo ne mugamba mulongo omukono mpulira kunuma era munange bali tambuza kanyonyi ne mutatambuza abaana babagema ebidagala kati bagwa ensimbu ekyo temukyogerako internet tugikyuse ebeere nga kyakulwanyisa ekituyamba mu bintu ebizibu okay eyinza okutujjako stress bwe tuba tuli stressed naye ate internet kyakulwanyisa nagenda okuva wano nali nina ebintu byenjogedde tugende ku mulamwa tudduke tuve wano olw'obudde kuba nnyina byensoma nnyina byendi mu kwetegereza around waliwo ebintu ebyaliwo waliwo His Excellency Kyagulanyi yali agenda mu bitundu by'Empigi ne Butambala ne wa Mwanga Kivumbi ne wa Sejemba nalina security alert ze nabawa nagenda ogwo mukolo naguliko nagulaba era nalaba Hilda Maninga njogerako specifically nga yeekaza bade sifunanga chance emuddamu n'akatambi kenkalina ke yayogera nagamba mbu netunuzamu essimu ne muwayiriza yali akuba amasimu agategeka omukolo yagenda okulanga bamuleetera nga mwogeddeko Hilda man bw'oba omanyi nti oli mu kibinja ky'abampuuga temulina we muyinza kutuwona twabeetooloola dda mukama atwadde amagezi ga mulembe guno njagala mujjukire ebintu bino ebyaliwo ewa Hilda man era ne Hilda man ajjukire olw'ekiro 1 Hilda man wa constituency ya Mawokota North Sejemba wa Mawokota South Hilda man ya making sure Hilda man lwaki tokyazaalwako president mu Mawokota North okulaga olw'omuswalo gw'oliko ne gwaliko okulaga mbu w'amaanyi yakwata t-shirt bye n'abitwala mu Mawokota South buli yayambala t-shirt kye yamuwa omutwalo ogwogwo alaga amaanyi mu Mawokota South gye batamulonda lwaki tokyaza president mu Mawokota North eyiyo byonna bye wakola okukyusa MC abogezi ne mukyusa programu buli omwaka ogereko mbu olaga amaanyi oligiru tekyokola okimanyi era president yakugamba simanyi oba wategeera tojja kwagalanga eno nseewo kino bw'omala ojoono ne serefi ogambe embuuze ndi ne president information eyo wagifuna so nti mwabeera surprised nti mmwe gwe n'abasirikale b'Empigi mwabeera surprised okubanga mmwe mwennyini Empigi mulimu ab'enkyukakyuka abaagala enkyukakyuka be twasobola okukolagana nabo ku nsonga ezo ekintu kyammwe ne bakyabya Hilda man gwe MP wa Mawokota North wali otegese omukolo n'okyaza president oli okotwala t-shirt byo mu Mawokota South bakulondera mu Mawokota South oli okogaba uniform empya nga bwe nabagamba yagala uniform empya bamwambale ebiki Hilda man mwetereze ffe twagala mazima nze sisuubira kwesimbawo sina kyenkwagaza siri weeka Mengo siri wa Mawokota North naye struggle nene okusinga omuntu na struggle eno bw'oba oyagala ogitegeera obulungi oba okugibeeramu obulungi kozesa theory ey'omu
theory y'okuzaala n'okuzaazisa. Omusawo bw'aba azaaza omwana, omusawo omulungi omuzaazisa bw'aba azaazisa maama, waliwo abasawo abakambwe abakuba abakyala. Naye omusawo omulungi ng'azaazisa bulungi abeera ne elements zino wammanga. Asooka n'ayambala obulumi bwa maama n'embeera za maama. Era omusawo oyo n'akonekitinga n'omwana maama gw'asindika. Bw'amugamba nti sindika maama bw'apushinga bw'ati, omusawo abeera connected ku mwana ne maama naye. Era maama bw'asindika omwana n'akka yinki ng'omwana asembera, omusawo akiwulira nti omwana asembedde. Bw'asindika n'asindika miisi ng'omwana tamuvinga, omusawo akiwulira nti omukyalo ono omwana amusindika naye omwana agaanye. So struggle eno tuteekwa okuba nga tuwulira obulumi bwayo. Waliwo abasawo ga sindika ogenda okukakana oba nga maama afudde oba omwana afiiridde munda oba biki. Naye omusawo omuzaazisa omulungi ayingira mu bintu bino bibiri, aba awuliziganya n'omwana ne maama. N'aleeta n'amanya nti kati awo kapushinze waliwo sentimita ezisse, omwana azze. Omwana azze namugamba yongera osindika omwana ajja paka omwana lwafuluma. So bw'awulira nga asindika mpewo, omusawo amanya lwaki asindika mpewo, lwaki omwana tasembera. Then kati connection eyo senga tugiteeka mu struggle, n'owulira obulumi bwa struggle nga ekirimenya struggle kikumenya, kijja kuba kirungi. President yagamba waliwo abali mu opposition ne mu opposition. So Hildaman sikuinako buzibu bwe wali baddewo abantu bennayagala oba benjagala, oli omukubbo kubanga oli muyimbi, oli muvubuka wa mulembe gwaffe, oli zunguli, naye weetereeze. Ekirala temukyasobola tulimba. Bw'omanyi wayogerako n'empuuga ku ssimu yo, wayogerako ne Museveni ku ssimu yo, olina akabonda ako, temusobola kutuwona. N'ekyo nakyo njagadde nkijjewo n'oba kulisayo mu kivulu kya saha. Ekivulu kya saha mwalimu bingi ebyali biteekeddwa, njagala kutumira ku Map Media. Kamera byebekutte tebibeera bya nannyini kamera, biba bya kamera. Naye kye nali nina okwogera ku kivulu ekyo nga kiwedde, bwe bunkenko bwali mu meeting eyaddako. Bebe Cool ne Kenzo basinkana baabayita okwogera ku nsonga eyo. Bebe Cool n'ayomba nnyo n'agamba gundi babayombesa naye nga nabo bakambwe. Bebe Cool n'agamba Museveni n'abagamba nti twanguyire essaha nga tannaba kutuuka awo, ne mugaana ne mumunyooma. Bebe Cool n'abagamba nti Bebe Cool ne Kenzo balina engeri gye baagala okubawaamu obuyinza obujjuvu okutegeerera industry eno okusingawo. Naye mbu bali bati bannaba kubateera bye baagala oba mu ssente na muki oba baagala bazimbira poliisi nga be bakwata abayimbi babasibe simanyi. Era Bebe Cool yakola statement n'ababuuza tetuba kwanguyira Alien Skin, kubanga senga tetwayangulira Alien Skin kumujjayo ate ye yali badde wa bulabo okusinga wano. Bebe Cool n'ababuuza ebigambo bino, mulabye ekibadde Butambala, mulabye ekibadde Lugogo, senga ne Alien Skin abadde ku side yaabwe naye n'apuulinga side. Oli n'atandikira Butambala, ono n'atandikira mu kibuga, Alien n'atandikira awalala w'abaali. Twali badde tusobola obba containinga. Era okuva ku olwo ekintu kya saha kikyabatuuza obufofofo abayimbi, naye Kenzo ne Bebe Cool baddamu ebibuuzo bingi nnyo era n'ebirala tujja kuba tubigobya, tujja kuba tubibawa mpolampola kuba nti obudde bubadde bugenda butambula ng'ebintu bikyuka. Naye nga byebyo ebyaliwo bwali bunkenke bw'amaanyi nnyo, n'empulira ennaku ku mutima kubanga abantu abo bakimanyidde ddala nti bajja ne batta future ya Alien Skin nga bakimanyi, kubanga bababuuza senga Alien Skin tetwamwanguyira. Era omusimbi gwo Bebe Cool ne Kenzo balabika bakugulya, naye ate ne Museveni naye munyiivu ng'abuuza ku byemba waddeko kiyinza kityo okubanga kiri ku mutendera bwebute kya King Saab. Eyo nenvaayo. Ebinyeebwa ngenda bigendamu wali nga ndine mu Bayibuli. Nalekawo olutalo lw'Abanyarwanda nga Museveni abawadde obutuuze bwa Uganda.
ndaba bigenda mu maaso Kayindo tafiire Gashumba biki ebyo nabyo tugenda bigenda mu wali mu ka politics akanene ne Congo. M23 olwalero bali mu bitundu by'ekifampa gye nabagamba gye bali bangi nnyo leero meeting ennene eryawo mbaddewo kaawo katono lwakuba nyina ebinkwata kaninde ebinavaayo nja kubambi bawa Congo namubabulira obudde bukyali ne kaakati mumulaba byonna waliwo ebintu bye nabagamba ne mbagamba bwe mumala okungula emmere olutalo lw'e Congo lugenda kuddamu ne mbabuulira engeri Museveni gy'atunulidde emmere y'e Uganda ey'ensigo okubanga yeerikiriza olutalo lw'e Congo ne mbabuulira ku gas gwe basima mu Katanga mu North Kivu awo ne mujjamu ebyakagamba mugamba nti aba M23 be Uganda nabo byogerako nabyo tugenda ngenda biddamu wali mu ka politics kubanga Museveni ne Kagame nga bakyali ba custodian b'emmundu mu region eyo tesobola kutereera possibilities eziriwo ku lutalo lw'e Congo mwina bwe muluwulira buli omwali wulira lulwe bagamba mbwa bayekera bawambye bagamba biki technicalities eziri emabega waazo sigenda zigendamu naye bwe mutaweerwa Kigali ne Uganda olutalo lugwera Kampala ne Kigali kankomawo sigenda kugendayo nnyo eyo olw'ensonga ezitali zimu wabaddewo okukuza 39 years of okubba eggwanga Uganda Museveni balabise bonna ne NRM nga balinga bwolaba omuntu mwina abazeeyi ku byalo byammwe eyo nosanga omuzeeyi nga yazaalibwa ku kyalo okwo jjajja we bamuziika okwo taata waali okwo nga naye ali ku kyalo ali mu myaka nga 8 naye ng'omulimu gwe ayasanku ku kyalo akima mazzi ku myaka gye 8 gwe batumawo obuntuntu afune ekyokulya yayira mu katawuni bamuweeyo ekyokulya naye nga abali emyaka egy'obukulu 8 oba meka ye Museveni NRM ba celebratinze emyaka teba celebratinze achievement yonna kubanga tewali kye bakoledde Uganda natunulidde byonna ebyabaddeyo bye bayogedde speech zaabwe byatusuubiza Museveni alina enkola ey'okulimba bannayuganda simanyi kakati agenda kuleeta simanyi mu kati yazzeeyo ate mu welese creation eyagaana edda welese creation yagaana bonna bagagawule n'agaana entandikwa n'egaana tubadde ku parish model simanyi 4 acre model kakati ate azzeeyo ku welese creation simanyi bwagenda kuleeta simanyi mbuno obukadde 8 kati bwayogera obukadde 8 alemaza obwongo bw'omuntu kiringa omuntu bw'onoobeera ne mukwano gwo olina mukwano gwo nga wasoma naye obanga wakukyalo n'agenda neyeeyiya oba n'ayiiya byayiiya eyo n'akomawo ku kyalo n'azimba n'akola atya ne mugenda naye ku nnyumba oba nga waliwo abantu ng'abadde azimba ekizimbe kye n'agamba munnange eno ye nnyumba yaffe oba ng'alina baalaga kugamba n'ogenda naye ne mulambula ennyumba naye bw'aba ajanjula n'agamba eno ye nnyumba yaffe okakasa ennyumba eyo ebeera yammwe obeerako Museveni yagaga bozige yereetera mbu simanyi bw'obukadde 8 simanyi parish model simanyi buli omu agenda kufuna obukadde 10 kati obukadde 10 bw'omala obukozesa simanyi mbuno kati oli asembayo ofuna ye afuna 2 kuba kulemaza muntu bwongo nga bw'onoowulira nga naawe olemadde mbwe ennyumba yammwe nga nnyumba togenda gisulamu siyani naye olw'okuba ono mukuze mwenna ku kyalo mukwano gwo naye alina engeri gy'akutaddetaddemu awo fiiringe naye ng'ekyamazima mu nnyumba toliimu so bwatyo ne Museveni bw'akola abannayuganda oluvannyuma lw'emyaka Museveni gy'amaze ku mu ggwanga Uganda baali badde tebacelebratinga myaka kati essaawa zino bandibadde bacelebratinga achievements ebintu bino nsagala kubibuka ndowooza mbive wamu kuba kati tuli mu revision tulabe we tunatandikira nagambye tugenda kutandikira kuwe twakoma ate tutandikire newe muli kati UNEB imisi form yegaba kati buli kimu kyonna imisi form okubawa max abaana bammwe education yagwa yafa byagwa bo bye bafunamu njagala kwebaza Katonda olw'ebiriwo mu nsi yonna nyina kye njagala obajjukiza nga sinagenda mu kigambo ne mu birala mujjukira olunaku lwe twasiiba twatwala ebbanga lya weeks nga 2 nga tusoma ku Babylonian spirit
nga tugigaziya nga Bible egamba nti Babylonian spirit ejja nebuutikira ensi yonna oba ensi ezimu ensi ne zitambulira ku mwoyo gwa Babyloni omwoyo gwe nagubulyako mu Bible mu byandikibwa bingi n'ebyokulabirako bingi nnyo bwe twali tumaliriza kuba nali twatayiminga Mukama yatuwa ekigambo ky'amagezi n'okutegeera nga topic eyo nabwe tugisoma eggwekerera ku end of month ne tulangirira okusiiba n'okusaba okw'okusuula Babylonian spirit mu nsi most especially mu Uganda. Abajjukira abaludde nga tutambula ffenna wano mujjukira bulungi nti ekisibo ekyo bwe kyaggwa waliwo enkuba ey'amaanyi ennyo eyayita mu Uganda n'ekibuyaga atalabikangako ne kivaako omuti gw'omuwafu ogwatuulamu Ssekabaka Muteesa ng'awandiika ebbaluwa eyayita abazungu omuti ogwali ekyambogo gwe bali bagamba mbu yagutulamu mu 1800 nga munene nga mukulu bwe gutyo kitegeeza omuti guli gwali mu myaka nga 4 oba 3 oba plus omuti ogwo ne gugwa ne gumementuka naye gwali tegunnagwa kumementuka bwe twava mu kisiibo abantu bangi mwafuna ebirooto eby'enjawulo naye nange nze omu kubaaleeta ekirooto kye naloota ng'omuti omunene gugudde ne gusigukayo emirandira ne gidda ku ngulu ate n'amatabi gaago gonna ne gamenyekamenyeka ani ajjukira ebiseera ebyo n'ekireeta ekyo amatabi gonna ne gabeera bulere ne batajjaawo ttabi na limu nga liyimiridde kuba gwagwa ne gusensebuka era oluvannyuma ne twebaza Katonda wayitawo ebbanga ennaku tezaali nnyingi omuti ogwo omuwafu ne gugwa ne gumementuka era twagwogerako n'empewo eyayita ebiseera ebyo yayita nnyo nnyo naddala bali ku Lake Victoria okwo bawulira ebyentiisa bingi nabibabuulirako ne audio ezimu ne nzibakubira. Babylonian spirit mubuliwo era abasabi n'abasiibi mweyongera okusaba n'okusiiba Katonda omulungi ow'ekisa amementula Babylonian spirit okugijja mu byobufuzi by'ensi ng'akozesa jo nga Trump alayira n'abajjukiza ekyawandiikibwa ky'omunaala gw'e Babeli ogwali guzimbibwa e Babeli Katonda n'aleeta okwawukana kw'ennimi abantu omunaala ne gutatuuka olaba omunaala gwe babadde bazimbidde ebbanga eddene nga Trump agumenya waliwo ebintu bingi ebigenda okwanfoldinga internationally ate n'ewaka mu byobufuzi by'eggwanga ewaka Babylonian spirit ebadde yazimba nga waliwo ebintu bye bazimba Bible babadde bagijjeewo nga nga bayina engeri gye babadde bajja Katonda mu bintu bino naye Katonda nga bwali omulamu waliwo abamu abatakkiririza mu Trump byakola lwakuba nti esaawa zino nandibadde nagenze ddamu episodes za Trump tumulabe naye bino ebyantawanyiza byankutemu naye Katonda nga bwali omulamu katumale okubeera nga twetereeza tujja kukikola tujja kujja wendi ndi wafunda ndi mukafunda ani amanyi mukafunde nabwe ndi mukafunda naye tujja beerawo mpola mpola tujja genda tutereera mpola. So Babylonian spirit egwa ebintu bye mulaba e Congo ojja biraba mu ngeri ey'enjawulo naye bwe mutaweerwa Katonda waffe yandibanga yanukula essaala zaffe najja ne ngamba Museveni baali e Kenya ba president wa East Africa ne mbagamba tebasobola Museveni ne Kagame nga bakyali waawo tebasobola kumalawo obuyeekera mu region eyo Museveni ne Kagame nga bakyali ba custodian b'emmundu nga bakyalina emmundu bakyalina economy era region eyo okutereera obulungi Museveni bamujjeko ebisumuluzo by'emmundu Kagame bamujjeko ebisumuluzo by'emmundu abantu aba bwe bamala okuva mu kitundu ekyo region eyo egenda kutereera. Nababuulira juzi naleta episode eza gas nembabuulira gas ava mu kitundu ekyo Kagame agezaako okwekayana nti siwa M23 naye wali basimawo gas gwe bajja wali gwe akute kati economy yaabwe mu Rwanda Uganda ne region yonna okutwaliza wamu kuba kati be basinga okutunda gundi eyo naye ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama kubanga n'ensi ezitwetoolodde kati zikimanyi. Nababuulyako waliwo ne muganda wange Shama yatera okuleeta international politics wa international relations yannyonnyola ebintu bya Guliki ebyo mubiyita nti ebyo ekirala Museveni talina okuleeta Russia ne China mu Africa ng'asinzira e Uganda yakikolanga alowooza nti kinamuyamba
natuuka nga takyalina livansi waliwo ekintu kye bayita omugonjo batera kugutega mamba baluka omugonjo ng'emmamba etambula ejja n'etambula bweti neguyingiramu naye bwe guyingiramu bweti eba tekyasobola kukyuka kuddamu kufuluma kati Museveni yagwa mu mugonjo waliwo omugonjo ogw'amalobo naye waliwo n'omugonjo omuluke kati njogera ku muluke ejja n'etambula bweti neyingiramu bweti ng'erowooza mirembe naye bwetuuka eba tekyalina bwekyusa kukoma weeno so kati Museveni yekanze yejjuukiriza ng'aguddeyo eri mu mugonjo takyalina bwakyuka kudda nga yaluwalingibwa mu trap abazungu tebakyamuwa ssente nezibaddewo bongera kuzisala mwabirabyeko bannaffe abalina akawuka ka mukenenya tubasabira mukama abe nga abasaasira abaterewe kuba watali kubo mutandika okunoonya emiti egy'okufumba okunywako egisobola okuzza CD4 n'abasirikale ab'amaanyi mu mubiri gyammwe yesawa mutandika okubisoma n'okubinoonya ku YouTube tekako data genda ku internet noonya omuntu alina akawuka ka mukenenya azzaamu atya immune y'amaanyi bino bye mubaddeko miranga kubanga Babylonian spirit ebeerako enkwaso gyewa n'ekwatirwa okwensi kati Katonda atuyambye Trump abimenye abalina akawuka ka mukenenya nga mubadde mubeerawo ku ddagala eryo ndabyeko ku Diana Atwine nga abagumya byabagumya byabwerere talina byabagumya talina gundi byabagumya kimu kyokka kyenjagala okukuutira bannayuganda mweyongere okuba ab'amaanyi nga bwe tubadde tubeere defiant kuba kati Museveni anyigibwa internationale ate naffe waka tweyongere okubeera n'ekibuli jjo nabadde njogerako n'abaana abali munda abali mu byokwerinda nga sibasanyufu ku nsonga z'omulenzi ayitibwa Muhumuza oyo yaleese emberebezi mu kivulu kya Saha nga tugamba kubanga abaana abatambula ne president bagamba nti atambulira ku president day and night nga babuuza kisoboka kityo kubanga atambulira ku president nga tusirise ayinza atya okutambulira ku president okuva awaka n'agenda n'akomawo nga abaana batubuuza ddala tuyina amagezi so ebyo ndowooza nja biteeka mu security team kambireke wano abaana aba UPDF ne SFCC basanyufu ku nsonga eyo batubuuziza bwe tuba tusobola okukwata be baleeta Masaka bonna ne tubaparalyzinga ku mulambo gwa Segirinya lwaki Muhumuza atulema era babagambye bwe baddamu okulaba Muhumuza nga ali mu konvoyi ya president mujja bbala bakabafaamu okay eyo nayo nga nvuddeyo ebintu ebiri e Congo saagala bibatiise ebintu ebiri e Congo saagala bibatiise kubanga tugenze ne tubitunulira nga tulabanga ebitiisa Uganda yokka naye region yonna erina concern kati region yonna erina concern era ffe tufokasinge ku kyaffe kino kye tuludde nakyo tukiremereko tulwanyise ekyaffe kino musigale nga muli defiant temubaako kutyambwa ate M23 eri Uganda simanyi biki Uganda wali balinayo nga exit route gye baagala okuddukira n'okugiragira naye ekintu ekikwatagana ku kutwala eggwanga Uganda tweyongera okubeera abavumu n'ab'amaanyi nga kyonna kikiteekinga waakiri tukiwaayo okulaba nga tununula Uganda ekisooka tetuli ffeka Museveni ne Kagame balina okuva mu region eyo oba baagala oba tebaagala bwe tuba baakunywa kutuzzi kubanga baali bazimbye ekintu kino bakwata muwala wa Mbabazi ne bamutwala ne bamuwa mutabani wa Rwamafosa si lwakubamba oyo omuwala ayagala mutabani wa Rwamafosa baali bagaziya kitimba kyabwe mu Sadaka kubanga baatula region eyo bagibala Museveni ayina ekintu mu biro bannayuganda lwe baali awo nga twakayingira independence yaweebwa omukisa n'abeerako n'abasajja abaali babadde n'abazungu ng'abazungu bababuulidde pulaani ya myaka mingi myaka 10 plus Museveni yabeera nnyo ne Nyerere n'Obote kati n'amanya ebintu bingi nga muto ate n'abikweka kati n'abigenda wala oba nkyogedde bulungi kankwe ekyokulabirako kya omwana gwe bayita Gudo Champion Gudo we yabeerera mu Fangoni awo nga bajjanga ye brandi ya Fangoni
ensi gye yali alimu ebintu bye yali ategeera n'ebintu bye yali akola n'obulamu bwe yalimu mu nsi ey'obuyaaye kubanga ensi nyingi waliwo omuntu ng'ali mu nsi ya byabufuzi waliwo ali mu nsi ey'ebyemizannyo waliwo ali mu nsi eyaki naye Gudo mu nsi ey'obuyaaye level gye yaliko nga bw'omuleetera omwana ow'emyaka gye omwana yazaalibwa mu mwaka gumu ne champion Gudo nga champion Gudo mukulu nnyo ku mwana oli ku Gudo bye yali amanyi entambula gye yali atambula yali nga bokisa nga abeera aspiringa mwawo ne babondya ensala gyasalamu ebikonde movement size footwork wansi nga mukulu okusinga omwana ow'emyaka gye kubanga yabeera mu kintu kino ne kimuyingira ne kimunogaana oba example eyo njiwadde bulungi tutegereganye nga senga okwata omwana ow'emyaka egyo ow'omu kyalo oba ow'omu kitundu ekirala n'omuwa Gudo mbw'olw'okuba ba myaka gimu nga Gudo ayinza okusabulira oyo omwana n'okumutta n'amutta nga Gudo avuga sikeeti n'akakyusa ne katunula eno bw'oti n'ogamba omwana ono mwana kikaaki kubanga ekintu kino yakibeeramu nnyo kati ne Museveni yafuna chance ebeera n'abasajja b'Obote ne Nyerere ez'empiki bbiri Museveni yategeera ebintu bingi ebikwatagana mu region awo Museveni n'abeera mukulu nnyo ku myaka emito n'amanya ebintu bingi nnyo ku myaka emito kati Museveni kye yava ategeera kyava tutuusiza wano yayimirira mu masaŋŋanzira kwamba yayimirira mu ssenta y'ekintu bw'ati n'amanya abazungu kye baagala ekyalongo term strategy n'amanya abafirika kye baagala ekyalongo term strategy Museveni n'amakinga sure nti asigala mu region nga ye custodian wa region Museveni n'asigala mu region nga yamanye ebikusike ennyo kati ne be twali tumanyi ng'abakulu mu myaka ate nga bato kubanga baali wala ne ssenta y'abiri ebitambula kyovula babuli bwe yayogeranga ye yayogeranga nga bamulaba ayogera magezi kuba yali amanyi bingi ebisinga bo bye baali bamanyi bye baali tebawulirangako bye baali tebalowoozangako kubanga ekyamazima amaanyi waliwo amaanyi agali mu kumanya waliwo amaanyi agali mu maanyi ng'oba kulwana oba biki naye omuntu bw'aba amanyi ayinza okuwangula omuntu ow'amaanyi ag'okuyiwawo omubiri kati Museveni yazimba bwe yabimanya bino byonna yabizimba yazimba amaanyi ag'eggye ag'okulwana n'azimba n'amaanyi gaali ge yali amaze okufuna kubanga yali ategedde bingi n'amanya abazungu kye baagala n'amanya abafirika kye baagala ate nga naye ayina ekikye kati n'akwata ebintu bino n'akolamu kye bayita genetical plant modified genetically plant modified kikulu mwenamwe kati obitegedde ebintu ebyo n'akola ekimererezi ky'ekintu nga n'abazungu ababbyeko ekintu n'abafirika n'atubbako ne baani n'atubbako n'akola akabano naye nga neeri ayinayo elementi zaabwe naffe wano alina elementi zaffe n'akola ekimerereza ekirala mu regioni eyo ne kireeta n'abakulembeze abalala b'abazungu abakulembera ensi z'abazungu abajja nga Museveni abasinga okumanya kubanga Museveni ebbanga lyamala ne ba Cohens simanyi abo simanyi baani abo simanyi ba Kisinja waliwo abasajja waliwo abantu simanyi ba Margaret Thatcher Museveni bonna yabasisinkana yayogera nabo ne bamubuulira bye baagala ba Queen abo yatula ne ba Queen abo ne bamubuulira naye n'ababuulira kati Museveni n'akola ekimererezi n'akituuza waawo bw'eppaba naye nga buli omu amuwaayo katono namwe abafirika abawaayo katono n'abagamba mwe sekandi wamwe wuuno namwe Kadaga wuuno n'abamma enguudo n'abamma amasomero n'amasagali n'asaanawo naye ne mugumira ku Kadaga naye nga ne Queen amuwadde naye nga nammwe mulinga abaliwo naye nga temuliwo ng'ogumererezi gwe gukula okugenda okukkakana nga Katikkiro w'e Busoga ye muva wala naye abasoga muli basajja nnyo muva wala kigambo kya kumulangira oli Katikkiro wa wano naye wava wala muva wala si musoga nkiddamu muva wala si musoga muva wala si musoga waliwo n'abantu abamanyi jjajja wa muva wala we yatuukira nga azze okwasa enku so
mbukulikayo mulivu sibadde nno mulivu munanga ate waliwo abantemyeko omugambo ndalabye nga muntemako omugambo abagambo nasimbunsiwe n'olunaku lwe nasisinkana mamebeni nakola video nenkera samisinga mu lunaku n'olu kati bwemba ndi wamumisinga ata bwemba ndi wamusisinkana ate awo simisinga awo mbeererawo ddala mwantemyeko omugambo naye mbanoonya nzizeeyo wali now kati kino kyawa Museveni gundi video ya leero tegenda banyumira kuba ndi mu kutema mpanji nti waliwo bye naleka waliwo ebiriwo ate waliwo wenjagala tutandikira olunaku lw'enkya nennaku eziddako tugenda kuba tweyongerayo maaso kati Museveni ekyo kyamuyamba okusobola okuleeta ekintu ekikyo kuba baali bamaze okutuula nga balina interest zaabwe ne bakwata eby'abazungu n'eby'abannayuganda bo ne bateekamu awo ebyabwe yensonga lwaki ba president bonna abazzeeko mu region eyo bonna babazanye dingi kubanga babazungu bali bamanyi nti basindise Museveni atuukirize ebigendererwa byabwe mu region naye nga ne Museveni alina ebibye ne batuuka ekiseera n'abafuukira kayinja mu ngatto n'abasuubiza ekintu ky'obbagamba nga Biden avudde mu ntebe kambasunireko katini Biden bw'amala otuula mu ntebe mukama atuwadde ekisa tuli connected all over the world waliwo olunaku lwe nabuulira obubaka mu Esther chapter 3 ne 4 wansi w'omutwe ogwali gugamba nali njogera ne bannayuganda abaali ebweru ebiseera ebyo nga beesuulirayo gwa nagamba oba verse ndowooza 17 14 16 17 around there of chapter 4 of the book of Esther egamba bweti omanyi ki oba mukama yakuleeta mu kifo kino otuyambe mu biro ebifaanana bwe biti waliwo abantu abawulira vidiyo eyo nga bali mu nsi ennene ne bakwatibwako n'agamba kitegeeza mukama yampita mbeere mu kifo kino kutaasa Uganda mu biro ebifaanana bwe biti n'asituka ne basituka ne bakola ekibondo kya ab'amaanyi ba Uganda abali mu nsi z'ebweru bano nno benjogerako njogera ba technocrats okuva mu bitongole ebifuga ensi eno mu UN wawa tulinayo abantu abagezi mukama yatuwa ekisa ku lwa Bayibuli twebaza Katonda ku lwa Bayibuli ne beegeyaamu mu nsonga ezo ekyawandiikibwa ekyo n'obubaka obwo ne basituka ne batandika okutambula abamu baali bakyawa Uganda ebyaddala nga kye baateekamu si kye baafuna kye baasuubira si bwe kiri nga byabatama obubaka obwo bwabasuza nga tebwebase bwajja papasire nga bwabwe ate baabufuna ne basituka ne batandika okunoonya kiki ekyokukola ne basituka ne bagendera ddala mu ssenta y'obukulembeze bw'ensi eno yonna ne bawaayo ensonga ebiseera ebyo drones ne ettemu lyali mu Uganda drones ziwamba abantu abaana babatema engalo gundi bamusse gundi biki byali bingi nnyo akaseera kaali kakazigizigi nnyo mu Uganda ne bawaayo ensonga ezo Katonda n'atuwa ekisa ne batubuulira ebyama bya Museveni n'obukulembeze bw'ensi yonna nga biri mu ndagaano empandiike Museveni kiri kye mbagambye nti yalinga champion gudo w'ebiseera ebyo byenjogeddeko ku mwana we waffe Buwama obuyaye gudo bwe yaliko mu Fangoni ng'ayinza okugenda nabbe mundu ku mupoliisi w'e Buwama osi w'e Buwama gudo obuyaye n'entegeera gye yali aliko n'amagezi omanyi sigamba obuyaye obw'obubbi ngaye ngamba obuyaye obw'obukujjukujju gudo bwe yali nga gudo asobola okuparalyzinga ekitundu mu buyaye ng'ayinza okubeera komanda w'obuyaye mu kitundu mu district namba oba mu region namba oyinza osanga nga mu Greater Mpigi temwalimu muyaye omusajja omukulu omuyaye oba omuvubuka omuyaye gwe bamanyi nti muyaye mu bitundu byeyo nga gudo amusinga ate nga gudo muto so Museveni ya signing endagaano n'abantu n'abazungu abo nga atandika mu ntebe mu kinana mu myaka gya kinana mu mukaaga kinana round there bakola endagaano gye tulinako kopi yabawa byonna n'abasiba akawaayiro k'obutayogera ku democracy eddembe ly'obuntu human rights era twasabibwa okufuna tiimu y'abalooya abakugu abali international lawyers nabo ne bafuna tiimu eyo eyaabwe
ne batandika kutaganjula ndagaano ku ndagaano nga bayina kulaba akoze biki ebigwa mu ndagaano ziri okuyungulula nga bayina kuyita mu ndagaano ze yakola nabo ng'ebiri emabega w'endagaano tebayinza kufuluma ndagaano. Bino byembagamba mbabuulira first hand information White House. Era Mukama atuwadde ekisa ky'abalooya ezo endagaano zonna Museveni kwe yateeka emikono tuzirina mu bujjuvu. Kyova olaba abadde atukola ebintu nga waliwo bye batayogera, waliwo bye bayisaako amaaso. Ate nga abakulembeze ba Amerika abo olaba ekirayiro ekyo kyakubanga ali mu lujjudde ekyo kya public relations ekyo bwe baddayo eri mu bisenge by'amakolero ga waaka bakuba ekirayiro ekikuuma ebyama ebiri mu interest ya Amerika. Munno oba yakikola bubi oba yakikola atya bakiba mu interest ya Amerika, yongerezaako bwongereza genda mu maaso. Mbawaddeko ka percentage katono nja bawe ebiddako maaso awo mbabuulira olugendo olutambuddwa okutuuka kati okuyungulula endagaano Museveni ze yakola ze yasiba. Bw'omulaba ali awo yeyogeza mbu Simanyi Kyagulanyi akolagana n'abazungu nga mwasomye ku ndagaano ziri ne mufunako kopi, musobola okutya. So ne Biden tumwebaza, alinga abadde dormant mu ntebe, alinga abadde bwati naye technically byatukoledde ne byakoze abikoze. Ekitibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Kakati ebiyungululwa n'ebiyunguluddwa n'awatuusiddwa nabyo mubirinde olunaku olulala. Kati njagala kuva wano nga tugenzeeko mu kigambo. Tugende mu kigambo. Olunaku lw'enkyanja kutegeka okutandika n'enkya tugenda kuteeka episodes ezigezaako okufaanana ziri newankubadde tezijja zituuka oba oli awo. Naye Katonda nga bwali omulamu tujja kubeerawo. Na bangambye waliwo omuntu yapostinze mbu ng'anenya president mbu nno president tatufuddeeko. Excuse me, mugenda kunsoni wabannaye nagenda ova wano. Mwenna mujjukira nga nali nkubya akanyonyi asenyiga nnuma. Bangambye waliwo omuntu eyapostinze, sijja mwogera linnya muwa mileage, mbu simanyi president tatufuddeeko, mbu nze ne Pato tuli mu mbeera mbi naye president tatufuddeeko. President bwe tuba tumwetaaga tulina we tuyita. Ffe tulina president atuukikako ne bwe buba kiro ssaawa 9. Ebizibu byaffe tetujja kubimutikka. Buli muntu alina ebizibu bye. Ate naawe sinabakulumbako kugambako si gwanjogerera. Bangambye Namirembe Bitamazire ye yabyogedde. Gwe Bitamazire sinabakubulirako ku bizibu byange. Si gwanjogerere wa president. Toddamu kumpisa mu kamwako. Toddamu nakundowoozaako. Toddamu. N'okundowoozaako obulowooza tokkirizibwa. President bw'omuleka alina ebizibu bye bimumala. Golowooza nga wamwagadde nange ne mwagala osobola okunsooka omufuna. Omusajja yakamala okuyugula. Yagambye buli kintu kyonna tukivuna naye. Kakati ne gwe Namirembe Bitamazire nina ebizibu byange nja kukugwako ojja kumpulira. Wamaka tugende mu kigambo kya Katonda. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, tukabaza olunaku lwa Mukama. Tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu. Jangu mukwano. Tubadde n'ennyonta n'enjala. Jangu osomesa oyigirize. Yogerako gye tuli Mukama. Abantu bano balina emitima egizitoye ennyo. Emitima gyaffe gizitoye. Emitima gyaffe giremereddwa Mukama. Waliwo ekiro ekiddugavu ekikutte obwengula bw'abantu bano Mukama abamu ku bana bali wano mu by'obufuzi, mu by'obulamu, mu byenfuna ne mu mbeera zonna Mukama. Baka ekigambo kyoyogera gye tuli Mukama. Yogerera obulamu bwaffe Mukama. Omusajja yagambe wange tojja naye yogera bwogezi kigambo. Bayibuli egamba n'oyogera ekigambo. Omwana ewaka gye yali n'awona. Omusajja baamugamba bugambi nti ku ssaawa nga 7 twalabye omwana asituka ng'atambula. Omusajja n'ajjukira nga ze ssaawa ze wayogereramu ekigambo. Mukama baka ekigambo kyoyogera essaawa zino wabeere waawona mu linnya lya Yesu. Mukama tukwetaaga nnyo.
twagala mukama otutaase otuyambe tukwebaza olw'okusiguukulula omuti gwa Babylonian spirit tukusaba mukama osigulire eddala okuva ku mirandira Bayibuli egamba kyekyo kyonna ky'otaasimba kijja kusimbulwa okuva ku kikolo mu linnya lya Yesu jangu osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo ekigambo kyo kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda yenze be natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kale nabagamba ne mbagamba Bayibuli eno tesaana kuleka mu biro biri. Gwe nabo nokwata Bayibuli n'ogireka mu biro biri tegenda kukolera makulu. Bayibuli ya leero bw'oba oyagala okutegera Bayibuli tambulira mu Bayibuli eya leero. Nakugamba bw'olaba Isirayiri weeyise oba mu Bayibuli Isirayiri we yayita Uganda weeyita. Ekitabo eky'Abalamuzi essula 6 Bayibuli egamba bw'eti. Essula ya 6. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri. Era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kyebava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga Abamidiyaani ne bayambukanga n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba nabo babayambukirako ne basiisira ewaabwe ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuusa bw'otuuka e Gaza. Kasooke nkomekaawo. Bayibuli egamba nti olunaku lumu oba ekiseera kyatuuka Abamidiyaani Abafirisuuti abaki ne bawangula Isirayiri. Isirayiri nga erima ebibala byayo nemala okulima bali ne bajja ne bakungula. Bayibuli ey'oluzungu yesingo kijja bwe oyagala okusoma obulungi Bayibuli nagamba beera ne version 2 osome eno n'eno ono ayinza interpret ayinza okuba nga alina kyatajjayo obulungi naye bajjanga ne bakungula nga Isirayiri yeerimye ne bamala okukungula ne batwala gye batwala n'esigadde ne bagyonoona. Kati bw'okisoma mu ky'Abalamuzi n'okirekayo n'otakireeta wano e Uganda mu binyeebwa ne mu kasooli. Bayibuli egamba bajjanga ne batwala n'ente zaabwe baayikanga ne basiisira nga bungi. Bayibuli egamba ng'obungi bwabwe balinga enzige. Olwaleero buli muntu agamba Abanyarwanda bangi buli kitundu baasiisira mu buli kitundu balinga enzige nga batwala. Olwaleero Museveni abikolera ddala bwe mumala okulunda nga baleeta kalantini w'ente. Ng'ekitundu waliwo ekitundu ekimala mu kalantini emyaka 3 bo kye baagala kuyisa statement eyo n'ebeera awo bo ne basirika ne batandika okutwala ente zammwe ku bwereere ne batwala amata gammwe ku bwereere nga batugambye amata galimu obulwadde naye bo bwe babanga be bagagula ku bbeeyi eya wansi awo gatambula ne gayingira Kampala naye gwe bakusanga nago bakukwata kubanga galimu obulwadde. Ebyo byonna mu Bayibuli mwebiri eky'Abalamuzi essula 6 nti tumaze okulima ebinyeebwa n'agamba tewakyali kuddamu kutunda binyeebwa bisuse. Kati ebinyeebwa tubikubireko ebikuta. Ensi endala ennimi z'ebinyeebwa zikola zitya? Ebinyeebwa babikubirako ebikuta. Wabula n'osanga minisita wa NRM oba omuntu wa NRM ng'era ate nalabyeko ani yayogedde president akoze bulungi nnyo ku nsonga ya kansa. President ayogedde tewakyali kutunda binyeebwa nga mulimu ebikuta. Kati nze mbuuza ebinyeebwa bitandise kususibwa ku mulembe gwa Museveni. Museveni ye yatuleetera okususa ebinyeebwa nti ekyo baali tebakikenenyeza nnyo. Ebinyeebwa by'e Tanzania byo babitunda batya? Tutandika okunoonyereza nsi ki endala ennimi z'ebinyeebwa mu nsi yonna ebinyeebwa byabwe tebabisusa. Tuli wano mu ky'Abalamuzi essula 7 nti ffe tumaze okulima kati ayiye engeri gyatta ebirime byaffe abitwale yabifunemu. Bwatyo bwakoze ku nte ku bisolo. Ffe bwe tumala okulunda products z'ensolo zonna yazitwala nti amayembe gage amaliba gage buli kimu kyonna kike bikola value nga biri mu sakoze. Bwe biba biri eno waffe babimaliramu ddala value byonna. Genda mu bantu be Kasese osanga omuntu alina ttani za koko we Kasese mu nnyumba. Osanga omuntu alina vanilla ttani za vanilla e Kasese mu nnyumba.
nga biri awo biringa bisubi tebina makulu naye bwe bamala okumujja mu bantu ne bamuleeta awo abeerera ne vali Bayibuli egambye Abamidiyani bakikola Isirayiri ng'ebirime byonna Isirayiri byebeerimye bibeera byabwe. Kati Bayibuli eno ya lwaleero kati kye tulina okukola kiri kitya? Sudaani nayo erima ebinyeebwa kati ebye Sudaani byo babitunda batya? Babitundirako ebikuta. Era omuntu ayagala obbirya era oteeka buteesi binyeebwa mu kinu n'ebikuta oba mu kyuma n'okubirako ebikuta tulireko ebikuta. Museveni kyayagala otugamba. Nalabyeko omukyala gwe bayita Bukyana n'agamba yabadde ku Bukedde anti ye alinga gwe basasulira Babi ne Nuupu. N'agamba Nuupu ekizibu kya Kampala Nuupu mbu kubanga yayisaamu bakansala bangi ne bajja ne bamala ne badduka ne bagenda ebweru w'eggwanga emirimu gya kanso ne bagisuulawo. Era kyekizibu kya Kampala. Ate Empigi, ate Mityana, ate Jinja, ate Gulu, ate Mbalala, ate Kabale, ate Fort, ate Hoima. Kale ekya Kampala tukitegedde. Wabula ababadde mu studio bamukubidde enduulu mbu ayogedde amagezi. Bebale aba Nuupu bogamba abapalalayizinze Kampala mu myaka gino 5 Nuupu gyetutte mbuulira bye basangawo bye bazimbuludde. So omusajja ono yajja gundi waliwo omwoyo guno ogwakwata Isirayiri mu biseera by'Abamidiyani nga gwakutta byaffe. Kampala bamusanga anyirira buli kimu bakisanga kitambula. Kati bagaseke kyogamba mbu nno Amerika etuggyeko obuyambi. Amini alina ebintu bye yakola nga talina buyambi bwa nsi zonna naye nga yabikola mu myaka gye yamalako ng'alwana n'Abazungu ate n'atalekera Uganda banja. Amini Museveni bw'ayogera n'olwaleero abyogera bwogenda mu speech za Museveni agamba Amini olwakwata entebe nze nafulumirawo ne nwana kwolwo enkera saasola mu Uganda. Amini yafunirawo okulwanyisibwa okuva lwe yalinnya ku ntebe. Museveni ye muntu atafunye lutalo mu ggwanga Uganda. I repeat, Museveni tafunangayo serious mu yeekera amulwanyisa mu Uganda. Wow, ebintu byonna ebyakolebwa simanyi Juma Olisi, simanyi Itongwa, simanyi Koni, byonna Museveni yabikola asobole okukola kiri ekimera kye kiri kyenkugambye kye yali amaze okumanya Abafirika Bannayuganda baagala ki oba Abafirika baagala ki, Abazungu baagala ki, ate ye Museveni n'Abanyarwanda abaali babundabunda baagala ki. Kati Museveni n'akula, Museveni ow'omunda n'akula n'aba mukulu okusinga ow'okungulu n'atandika okukola ebintu ebitali bya bulijjo nga toyinza na kubitegeera. Kati Museveni yeeteerawo embeera esobola omukavalinga okuyisaamu biri. Edda batugamba nga okusaba taata yatukakanga twalinga tetulya kyaggulo nga tetusabye era ng'oluva ku luzinga emirimu tugimaliriza ssaawa nga 2 awo mu kitundu 2 tuba tumaliriza ebintu ebyo ebyewaka kunaaba then kuyingira mu nyumba kutendereza nga mama yafumba ne baba oba n'omuntu abeera afumbye nga muyingira nga musinza nga mutendereza nga musaba nga mukola mutya then ng'emmere yingira nga mulyoka mulya. Kumakya ssaawa nga 10 awo 11 ng'abazuukusa ne musooka ne musaba buli omu n'akwata enkumbi ye ne mugenda mu nnimiro. Naye twalinanga enkola eyagala okulaga nga ye muzeeyi ali mu buliri yeebase sebo yatuzukusanga nga yali buli muzuke musabe. Kati ngeno obeera osimagira naye ng'oyagala okumulaga nti naate okyaliwo olira ate nobeera ng'ojja ne mubeerawo nga muwuna naye nga mwebase wire nga sikuwulira mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Kati Museveni yanoonyayo engeri gy'asigala ng'awuunawuuna okutulaga nti waali naye nga si byaliko. Yanoonyayo engeri n'ateekawo okutulaga nti yandikoze naye ali mu lutalo lwa Koni nga kiyamba ye ayiseewo ebibye. Kiyamba ye yayambibwa naye nga tetumanyi ne bakwata ssente zonna ebyandiyambye eggwanga byonna ne babimalawo ne babyeddiza.
mu nkola eri ey'Abamidiyaani gye baakola okulumbanga Isirayiri ne bagijjako ebyayo, Bayibuli egamba baakungulanga ne batwala n'ebisigaddewo ne babitta. Nga Museveni bwe yakutula emmere yaffe ennansangwa nga naye agikutudde naye nga ne bye tulimya abitutte, nabagamba kasooli bw'amala okukungulwa olutalo lw'e Congo luddamu. Nabagamba amawanika gaabwe bwe gamala okujjula emmere bwe gati olutalo lw'e Congo lugenda kuddamu, kubanga babyogera tubiwulira, Mukama atuwadde ekisa. Naye wulira, eyo si ye yali enkomerero ya Isirayiri okuggwawo. So tebaleka kyakulya mu Isirayiri newakubadde endiga, newakubadde ente, newakubadde endogoyi, kubanga bayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe. Bayingiranga ng'enzige okuba abangi, bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika, ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Owulidde? Mu Uganda, embeera ya Uganda kiki kyolaba munnayuganda kyasigazaawo ekiki? Naye wulira, Isirayiri kiri ekyola Bayibuli kyegambye nti baatuuka okuva mu biwonvu ne badduka ne bazimba obuyumba ne batandika kama nga buli omu ali mu kwenoonyeza gundi bw'obanga ovudde no ku lunyiriro gundi olusooka wulira. Essula y'omukaaga nga yembere ebyewaka. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri. Era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kye bava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Ekyo kitegeeza eggwanga buli muntu yali anoonya bw'abeerawo. Buli muntu yali anoonya bukyo wa waayitirawo, ne bava mu bibanja byabwe mwe baali balina okubeera, nga buli omu abala wa waayinza okutandikisa okutambuliza obulamu. Nalabyeko omukyala yali yeesimbyewo ku tiketi ya NRM oba entunga mu akaaba, mbu baamuleete Dubai, mbu azze Dubai kusomesa, mbu simanyi ne bamuggyako miliyoni mmeka, kati ali eyakaaba. Gwe wa NRM tobaako kirala kyokola, weetunde ozeeyo sente z'abasajja. Bulijjo tubyogera nga mulowooza byakusaaga. Baakuleeta okusomesa e Dubai, abe NRM nga be bakuleeta e Uganda tewaliyo masomero. Amasomero ge Uganda gonna galina abasomesa. Owe NRM ate yagira ku kadi ya NRM wajja okusomesa e Dubai amasomero ge Uganda gonna galina abasomesa. Uli Bayibuli bwegambye wama. Buli muntu yatuuka ekiseera ng'ali buli omu ali ku kiki, buli omu alwana bw'abeerawo, buli omu butya bwabukeesezza, obunkenke obwo bwennyini bwe buli e Uganda. Bw'osimba tomanyi oba onoobaza, tomanyi oba onoomeza, bw'omeza tomanyi oba onookoola, bw'okoola tomanyi oba binaayengera, bwe byengera tomanyi oba binaakala, bwe bikala tomanyi oba onootunda, tomanyi bbeeyi ki. N'obeeraawo buli kirime ekikula mu Uganda bwe kimala okula nga kigwa ebbeeyi. Bwe buba butunda, bwe mubusimba mu bungi, ng'ekutiya egenda ku mitwalo 6 ng'eva ku 8. Bw'aba vanira ng'agwa, bw'eba mmwanyi ng'egwa. Kati buli muntu atandika okubeerako bw'atandika okwebeezaawo. Kubanga batuteekako abatukooza akagiri. Sinnaba kwerabira we nnakoma, gwe. Ebintu nga nnina bingi. Oyo omwana yani? Kazibwe. Nzija. Kazibwe nzija. Bana abantu okimanye ewaabwe wakazibwa awaka waliwo omusirikale. Kazibwe lwaki wateeka omusirikale wa maamawo? Ekibibi, Egombe. Njagala mbalaga Abamidiyaani butya bwe batukola. Bajja ne batwala ebyaffe nga bakimanyi. Bajja ne batupalalayizinga. Ne batutwalako ebyaffe naye nga bakimanyi. Naye kambabuulire Mukama atuwadde amagezi ag'omulembe guno, wallahi temujja byetutwalako. Kamala obbalagako bino. Era njagala okukulumira ebyana, njagala okukulumira abaana Abannayuganda abakolagana n'abo abasajja okutupalalayizinga nga muli Bannayuganda. Kazibwe ono si ye maama wo. Oyo si ye maama wo gwe. Kazibwe. Oyo si ye maama wo. Oyo. Maama we yenna ali wali yenna mulwadde labalaba. Kyokka se baamukuumisa mmundu laba. Njagala okiwe Kazibwe ekyo ekintu. Oyo si ye maama wo. Namutuuseeko ntya. Oyo si ye maama wo. Ayina n'omusirikale wakatokkirizibwa kulinnyawo. Naye nabaddeyo eggulo omusirikale ku gate waliwo n'emmundu. Oyo si ye maama w'ekibibi gwe. Kazibwe oyo si ye nnyoko. Mukolaganye n'Abamidiyaani okututwalako
naye mwe mukama yaddira mu Isirayiri si yoyo nyoko oyo si nyoko yenna mulwadde nayo mu protecting otaddeko ne mundu yo mwagala nga mulamu naye abana baba no batta oyo si nyoko namutuse kontya teka wabiri ekintu kyandetera obuzibu nava wano nga nkubya akanyonyi ka mulongo senga saakuba akanyonyi senga nkuli mu bulago ewa manvuddeyo nzirayo wali ebyaffe birabikanga ebitwaliddwa naye kaaliwo kaseera buseera ako kaali kaseera buseera kabadde kaseera buseera ketumaze nga tetumanyi ekyo tekibamalaamu maanyi bw'onoosoma bayibuli ojja kumanya ebiro n'ebiseera bwe tuba tubadde mu biro eby'okututwalako ebyaffe bw'osoma bayibuli n'okkirira okuva ku lunyolo lw'ekkumi ne weeyongerayo awo mu maaso mukama yajja n'asitula mu bayisirayiri mwennyini mwe yasitula omusajja ow'amaanyi eyayimirira ne be yayimirira nabo okutaasa Isirayiri kati ekikola obubi ye sitaani okwagala omulembe guno tukome ku kino nga abamidiyaani batutwalako ebyaffe tukomaawo nti paati embi eya history etutuuseeko kati waliwo okutulemesa okutusomesa mu bwongo okutulemesa okulaga nti paati ennungi eddako yo tegenda tutuukako awo we wali firimu kati kubanga paati y'abali ewedde paati y'abali yaliwo ey'okuyinvadinga ne batwala ne boonoona ne batwala ne balya ne bajooga kituufu paati yaabwe eyo yaliwo nga ne Museveni bw'abadde nayo naye ne paati y'okwenunula nayo yaliwo kati yo gye njagala okusimbaka essira kubanga eno ey'okuzimba obuyumba buli omu waabeererawo natuuka n'embeera Uganda ngamba kati omuntu okoze otya nenzimba akayumba mu bodaboda nawo ne bannemesaawo nenvaawo nenzirukanga naye nnemye nenzimba akayumba mu diaspora buli muntu yeerwanako kugenda mu diaspora kubaako bw'abeera buli muntu alwana kubeerako in fact his excellence Kyagulanyi yakomezzaawo omutima gw'abannayuganda okwegatta nti kati abantu twatandika okwerumirirwa in fact kyekintu ekisinga okuluma Museveni yali ayagala buli muntu azimbe kayumba kasobola obbeeramu ye n'abantu be kakomaawo nga tofaayo okumulala bino ebintu mu bayibuli mu ebiri kati ajja atubba ebinyeebwa atubba ente atubba ebyennyanja atubba ebiki byonna abitutte eyo paati ebaddewo tugibaddemu n'obulamu bwayo tubuwulidde era tubitegedde kati paati 2 eri esembayo bayibuli abaganda bagamba zikusooka ne zitakuva mabega kati ziri zaatusooka kati waliwo zino ekyamazima zaatusooka nga bwe zaasooka Isirayiri olwaleero yeefuga ekonomi y'ensi yonna olwaleero yeefuga tekinologiya w'ensi yonna olwaleero Isirayiri negamba nti fenna ensi fenna eddemu etukutuleko tubeere nga bwe twabeera mu 1900 ekutulako buli nsi nedda kazinga kaayo eyinza otukutulako ebyo bye mugamba simanyi VPN simanyi bikinga ne botako VPN to access nga social media naka so njagala kuva waggulu nga mbategeeza abannayuganda paati eri etutuuseeko tegenda tutuukako eno yokka kati mulinde paati 2 kubanga olwedde tuli mu paati 2 Katonda bwe yasitula Gideoni wakati mu baana ba Isirayiri Gideoni yakigusa gwe munnayuganda ali wano leero gwe Gideoni bannange senga mubeera mu miitingi z'abo abasajja ne mulaba bwe batuula obufoofofo senga mubeera mu miitingi z'abasajja abo ne muwulira bwe baboogerako engeri gye babatya mwanditegedde nti paati eyaabwe yaggwako paati eriwo yaffe kati lwakuba bafuba nnyo kituteeka mu bwongo nti ate paati eyaffe yetasobola kutuukirira ebbanga lyonna ekyo kyekibadde egundu yange kyembadde njagala okujjayo nga njagala kubanga bafuba nnyo Museveni ekintu kyasinza okutukola kutufuga kutukwata bwongo kwongera kutulaga okulemererwa okuli mu maaso gaffe nabagamba mu nsi yonna baali tebakola amagye g'abaana bato Museveni olw'okuba yali amaze okubeera wakati w'abazungu n'abaki Museveni yakola ejje ly'abaana abato najja n'awamba obuyinza n'abutwala kati olwaleero batulaga nti ffe tetusobola weewawo nga twayiye abaana ku kkuba olwaleero bannayuganda ffenna ne tusituka abaana bagenda ku ssomero nga Museveni avuddeko nga tewali yadde omusaayi oguyise weewaawo naye lwakuba bongera okwagala okubitulemesa okulaga nti tulina kukola bingi bagala okulaga nti tebisoboka balaga okulaga nti guni ntino tukyali mabega nedda ba Museveni bwe baba bazze ne batwala ebirime byaffe ebintu ebyo bwe twabyogerera byalinga ng'ebyokusaaga
naye kati tubituuseeko tubirabidde ddala waliwo ebintu bye twogera ng'omuntu alaba agenda okulaba ng'ekintu kituukidde ddala ddala bwe kiti bwehe bino byonna bye mulaba bino eby'abanyarwanda bali mu kugezesa nabo bamanyi tekisoboka naye baagala bakikuteekemu mugende nga mukakkana nawulidde gundi Gasumba agamba mbuno mbo asobola Kayindo tafiire bajja nayogera nakulaga nti weebali nnyo naye nga munda batya Gasumba okakasa tukulekere Kayindo tafiire tumukulekere onoomusobola tukulekere Kayindo tafiire one by one omu ku omu one on one tumukulekere mugwisanye bwenyi okakasa oyina gundi ogwe okakasa naye ebyo babyogera kubanga bakimanyi ba Museveni azayogera bajjajjaffe ne bataata abafugidde mu kwogera notya nokakkana ye n'ayisaawo ekiki kyabadde tasubira abadde asobola okwasesinga embeera n'agamba kino ekintu bwe nkikola bwe nti ngenda